Ono Nazaala tasaaga. Omuvubuka oyo mumulaba mu katambi kano akasooka. Nazaala we yamulumbye ku mulimu. N'amugamba ssebo, wajja omwana wange mu ssomero, wamusanga asoma. N'omujja mu ssomero, n'omuwasa. N'omufunyisa olubuto, n'omuzaalamu omwana. Naye n'omwana gwe wamuzaalamu nze mmulabirira. Tolina kintu kyonna ky'obawa keebe pampa. Naye ng'omwana wange wamusanga asoma. Nazaala alumbye omukoddomi ku mulimu n'amulangira mu bantu. Okumanya omuvubuka ono ebintu bibyongedde okumuddugalira, gy'awangalira ku kyalo, abatuuze basazeewo okumugoba mu nnyumba gy'abadde asulamu, nga bamugamba asusse okutulugunya omukazi n'omwana. Tayagala kubalabirira, yeesuulirayo gwa naggamba, atera n'abaleka mu nnyumba ye n'agenda ne yeekyakalira, akomawo bukya, wayiseewo ennaku 2 nga tasula waka, tabalekedde kyakulya. Kakati basazeewo ne bagamba ekyo ky'obutalabirira mwana gwe wakeera enkya n'ozaala n'omukazi gwe wakeera enkya n'owasa, genda obikolere ku kyalo ekirala. Bamukwatidde obugugu bwe, boolaba obufaliso, obutamu, obubaketi, obusero, ne bamukasukira ebweru ne bamugamba genda onoonye ekyalo ekirala kw'oba obeera. Ekyalo kyaffe tetugenda kukkiriza kubeerako bavubuka nga mmwe abatalina buvunaanyizibwa. Byebyo. Abavubuka mwenna kino kibe kyakuyiga. Mujjamu empale nga temusobola takinga responsibility ze muba mugiddemu mpale. Kasooye nkutuuseeko omuvubuka ono nga Nazaala wamuyisaamu eggaali, n'oluvannyuma nkutuuseeko akatambi nga bamugoba ku kyalo. Vidiyo yiyo. Mazigwe kirevye binyo bikiringere nkondo za toyi. Ontaka kubukeke nga walemesa omwana wange okutuma. Ogane n'omuweerera. N'okulabirira omwana we. Ndiise omwana, ndiise n'omwana. Ono bamusulidde ebintu ebweru mutulabira ki munnyonnyole. Abatuuze bamugobye ku kyalo. Kulwakuba nnyabonye omukazi n'omwana. Musula bitugende. Situla tugende. Musula tugende. Situla ebintu tugende. Musula tugende, situla ebintu byo. Musitule baana mukwate be mukwate akute kyakutte. Mukwate twambuke. Mukwate muyerugende. Ono kazinga akyeyongera ebintu mbiteeka eri waggulu. Tubiteeka waggulu muyerugende tukutadde ku mawulire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukusakale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuti okulwa emitiyana ye Haji Mukusakale. Salamu alaikum. Abavubuka mwenna oba mulowooza mukula mudda mabega. Mulowooza mukula mudda mabega oba gwe mwe muli bavubuka manange mulowooza nti omusajja okukula bamulabira kuba bawala bakyaza. Olw'okubookera ku makya n'ogwa ku booda yo ng'osobola okutikka ono osobola okutikka eri ne weeyogereza ku ne weeyogereza ku oli, olowooza bagenda kukubalirawo obusajja bwo. Mugana ng'omusajja bamubalira ku buvunaanyizibwa. Okedde ku makya ojja omwana w'abandi mu ssomero, okitegeera bakulesse tebakusibye omuzaddemu omwana, omufunyikizza olubuto omuzaddemu omwana. Ssebo gwe weefudde embuggwe oli wa kitalo n'omwana gw'omuzaddemu akulemye okulabirira, tosobola n'okubagulira ekyokulya.
kyokka ssente olaga ozikola oziteeka mu bakazi balala nze bwe ndowooza kubanga bw'obanga olina obuvunaanyizibwa ng'omusajja oli muvuzi wa booda ssente z'okola oba oziteekawa nga tosobola kulabirira mukazi wo. Sabavubuka mwenna temulowooza nti omusajja bamulabira ku bawala bacyanga n'oyagala n'oli newe bakakono newe bakanooli nedda. Omusajja yenna ensi emugondera agondedde amateeka ge ng'omusajja. Tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okitegeera. Omukazi ne wabanga mubi gwe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bamuzaalamu omwana labirira omwana okitegeera. Naye omwana omulesse nazaalawo yamulabirira okumanya muli bazibu. Nazaalawo waakera ku makya ne yeesitula ye kennyini n'ajja ku mulimu gy'okolera akuswazeswaze olw'obutalabirira mukazi wo, olw'okujja muwala we mu ssomero n'otamulabirira biba bigenze wala ate ne mwagala okwekaza mbu muyomba n'okwata nazaalawo n'esizaalawo amataayi. Mulowooza ensi eno ekungulwa. Ekintu ky'olaba ng'ekyalayisi muganda wange kisobola okukostinga obulamu bwo. Kati wuuyo baamugobye ku kyalo. Kati olaba ewaswadde wavumbedde nga bali mu kugoba ku kyalo. Wavumbedde nga bakugoba ku kyalo. Naye nga wali wabadde olaga gw'oli kanege. So bavubuka mukkakkane mukule mu birowoozo. Bw'oba okoze ebyekiyaye bingi kitwale nti omuntu atuuka ekiseera n'akula. Okitegeera otuuka ekiseera n'okula n'omanya nti olina okufuuka omusajja. Okedde ku makyo gyemu empale, ozadde omwana, kola obutaweera okulabirira omwana oyo gw'otaddewo. Bw'oba omukazi tomwagala mulabirire wa maama we naye ng'osobola okuwa omwana wo ekyokulya. Bw'oba toyagala kulabirira mukazi labirira omwana kubanga omukazi akeera ku makya n'akuzaalamu nga tosobola kumulabirira naye labirira omwana kuba akasente kaba akusabe kaba kagenda eri mwana wo. Okitegeera. So abavubuka mwenna temulowooza nti omuvubuka omusajja emmeke tebamulabira ku bakazi be baseeko, bakazi bakyaza, bakazi bayingiza waka. Nedda muganda wange. Buvunaanyizibwa responsibility ze ziraga omusajja omutuufu ki si kwambala mpale empanvu. So kino kibeere kyakuyiga eri abavubuka mwenna abasigula abaana b'abandi ne mubajja mu masomero. Okitegeera. Mubajja mu masomero ne mubaagala ne mwefuula mubasuulawo. Okitegeera ekintu ekyo. So bavubuka bannange mweddeko otherwise ensi eno ejja kubookya nno. Wuuyo baamugobye ku kyalo lwa butalabirira mwana, lwa butalabirira mukazi na kubabonyabonya na kubatuntuza. Si omayiko Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo mwenna abangoberera abasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Mwebale kuba nti ate mugoberera omukutu. Mbagala nnyo mwenna basubscribers bange. Ngowe natanaba kuba nti ate otweyungako nyinga kapesa ka subscribe. Teka kakade. Bro tekayo video obenga gwosoko kuba nti ate ogifuna. Mbagala nnyo mwenna stay blessed. Peace and love.